interest, even when we had had an earlier one. Oluvannyuma lwa Dennis Namala ne James Kakoza abaali ababaka mu Paalamenti y'omukago gw'obuvanjuba bwa Africa okwesimbawo ne bawangula ebifo by'obubaka bwa Paalamenti kuno mu kulonda okuwedde, ekibiina kya NRM mu Gwokusatu gw'omwaka guno kyali kiyisa abeegwanyiza ebifo bino okussaayo okusaba, era nga bangi wano baali beesowoddeyo, kyokka enteekateeka neeyimirizibwa oluvannyuma lw'okuluŋŋamizibwa mu mateeka nti kino kyalina okubaawo ng'ababaka aboogerwako bamaze okulayizibwa ku bifo bya Paalamenti ya kuno. Kati olwaliro NRM etukizza buto okuyita bannakibiina abaagala okujjuza ebifo ebibiri ebyo ebya EALA okussaayo okusaba, ng'era Dr. Tango Odoyi akulira ebyokulonda mu NRM bw'abadde atongoza enteekateeka eno ajjukiza abeegwanyiza ebisaanyizo. The NRM Electoral Commission hereby calls for expression of interest and picking of nomination forms for the position of NRM flag bearer for Member of Parliament to the East African Legislative Assembly for the period 2022 to 2027 December. Will have to pay. And what is eligibility for you to be a candidate? You must be a Ugandan citizen. You must be a Ugandan citizen. You must be 18 years and above. You must be a member of the NRM party, and your name must be in the register. N'abaali bataddemu okusaba 38 ku mulundi ogwasooka kitegeerekese nga balina okuddamu okusaba buto newankubadde nga si baakusasula nsimbi ndala ez'okwewandiisa. Calling this expression of interest, even when we had had an earlier one in March. So all aspirants must express interest afresh. If you had expressed interest, the 38 of them, they must express interest afresh. But those who had paid will not pay. I want to be clear on that. Those who had expressed interest in March had paid 2 million. Now those who are expressing interest afresh will have to pay the 2 million. Musanyufu nnyo kubanga famu tubadde twetamiddwa myezi 4 tunoonya akalulu n'ababaka badde batwetamiddwa because tubatambuddeko buli kaseera ne batwetamwa. N'olwekyo I'm so happy nti roadmap efulumye era ngenda kuba n'eddoboozi ery'omwanguka okulaba nti at least wendiviirayo nga integration erina weetuuse. Dr. Tango Odoyi era alaze essanyu olw'engeri NRM gye yakozeemu mu kulonda kw'okujjuza ebifo ebibiri okuli ekya ssentebe wa disitulikiti y'e Kikuube n'eky'omubaka omukyalo wa Kalangala nga byonna yasitukidde mu buwanguzi. We had 2 by-elections in Kikuube to replace the district chair after the death of our flag bearer. We got a flag bearer for Kikuube and we won that election with over 70%, 74%. So we have an NRM LOC5 chairman called Honorable Pade Kisembo, who is NRM. Kalangala District 1 Member of Parliament, which was last week, we again won this one with 60%. We got 12,000 with the Vikenderako. Then the Noop got 7,400. You reported very rightly. John Maido yakusakidde eggulire lino ku KTV amalindirire. Webale nnyo John Maido nga tuvuddeeyo poliisi mu Kampala n'emiriraano